nga bwe nagambye nti obutakkaanya wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda nga bonna balwanira ebigambibwa okuba nti byali bya bugagga naddala mu kitundu ekya Kisangani mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Jjukira nti mu mwaka gwa 1999 twalwanagana bwenyi ku bwenyi n'amagye g'eggwanga erya Rwanda ffe bannayuganda nga tuli mu kitundu ekya Kisangani, kubanga abanene ebiseera ebyo baali balwanira ani agenda okugabana ekinene era ani agenda okubanga yavunaanyizibwa ku ntambula ezitikka ennyonyi ezitikka ebyobugagga ne lukululana ezitikka ebintu nga embaawo okuva mu ggwanga erya Congo. Kakati yadde nga amawanga gano baali batonzeewo ebibinja ebyenjawulo ebyabayeekeranga mu Burundi National Congress for the Defense of the People nga tebannafuuka ba M23. Enjawukana eno yaleetera ddala obuzibu ne mu bibinja byabayeekera bye baali batonzeewo. Kyova olaba nti ng'olutalo lumaze okulema abayeekera bano mu ggwanga erya Congo mu 2013 olwo bamaze okulabika nga bakoze endagaano ey'okuwummuza ebyokulwanyisa wansi. Abayeekera bano beeyawulamu ebiwaayi, ekimu ne kiddukira mu ggwanga erya Rwanda wansi wa Jean Marie Runiga, ate ekirala ne kiddukira mu ggwanga erya Uganda wansi wa Sultan Makenga. M23 wetwogerera gye erizimbiddwa era nga lisuubira okuba nti lirimu abalwanyi abasoba mu kanaana n'okugenda waggulu. Era bano bagamba nti batuusi abakongo be bantu abayitibwa abanyamulenge, nga bw'ogamba nti mukongo mutuusi, abakongo abatuusi bayitibwa abanyamulenge mu ggwanga erya Congo. Era abantu bano abanyamulenge bagamba nti balwanirira ddembe lyabwe nti bo bakongo kubanga bagenda ossala ensalo ez'amawanga mu myaka gy'ol1920 bayesanga nti bajjajjaabwe abaali batwalibwa okukola emirimu egy'enjawulo mu ggwanga erya Congo nti bayesanga nti bazzukulu baabo abanarwanda abaatwalibwa e Congo okukola emirimu gy'abazungu egy'enjawulo. Era bagamba nti bo kibakakatako nga abakongo abatuusi oba abanyamulenge okulwanirira eddembe lyabwe, kubanga bagamba ezimu ku nsonga ezibalwanya nti basosolebwa, tebakkirizibwa kubanga boogera Congo. Okusosolebwa kuno kulimu obutalinyisibwa ranka bwe baba nga beegasse ku magye okulwanirira eggwanga lyabwe erya Congo. Kakati bagamba nti n'eddembe lyabwe n'obusosozi obw'enjawulo obw'ebigambo n'ebirala obugenda mu maaso e Congo by'ensonga lwaki zezimu ku nsonga lwaki balwana okulabika nti nabo bafuna eddembe lyabwe. Njagala kubuulira nti M23 bagamba nti endagaano yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2013 mu ggwanga erya Congo, mu ggwanga erya Kenya ne mu ggwanga erya Uganda, nti endagaano eno eggwanga erya Congo lyagiziimuula. Kyova olaba nti okulumbagana kwaddamu okubanga kukwajja mu mwaka gwa 2021 nga bagamba nti endagaano eno yagenda maaso n'obutateekebwa mu nkola, era y'ensonga lwaki bagamba nti bajja kulwana okulabika nti bawamba era beddiza era balwanirira eddembe lyabwe mu bitundu eby'obuvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Wabula alipoota egamba nti bano si Bakongo, ne gavumenti ya Congo egamba nti bano si Bakongo wabula ggwanga lya Rwanda abagala okuwamba ettaka, abagala okuwamba ebintu eby'enjawulo, abagala okuwamba ebirombe ebya zaabu, abagala okweddiza eby'obugagga eby'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo, beddiza amataka, beddize ebirombe ebisimwamu eby'obugagga. Congo egamba nti Rwanda yeri emabega wa kino ekintu. Kyova olaba nti n'alipoota eya UN eraga nti Rwanda erina abasirikale abasula mu 4,000 abali mu ggwanga lino erya Congo era abayambako abalwanyi bano aba M23 ogenda maaso n'okukyankalanya eggwanga lino erya Democratic Republic eya Congo. Abalwanyi bano aba M23 nja kujjukiza nti bakulemberwa omusajja gwe bayita Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa yakulembera political wing ey'abalwanyi bano aba M23 nti ebintu byonna ebirimu politics, ebirimu okusaka obuyambi, ebirimu
bagenda kwogera nani ebirimu byonna bikulembera Bertrand Bisimwa ate ku side ey'ekikugu mu nsonga z'ebyamaje bakulembera Sultan Makenga kakati gye buvuddekaawo n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yagamba nti aba M23 abali ekkonga abali mu bacyankalanya si kiwaayi ky'aba M23 abaddukira mu ggwanga erya Rwanda mu 2013 wabula kiwaayi ky'aba M23 abatoloka mu ggwanga erya Uganda ne badda mu ggwanga erya Congo ogenda maaso n'okukyankalanya Congo. Kagame agamba mu bigambo bye nti akakwateko kakokka ke balina wakati wa Rwanda ne M23 nti lwakuba nti abalwanyi bano boogera lulimi Lunarwanda ate nga lwe lulimi olw'abantu abasibuka mu ggwanga erya Rwanda naye agamba nti okwogera Lunarwanda tekitegeeza nti Rwanda yeri emabega w'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Wetwogerera olutalo nolutuuse ku Nyoge nti mu kitundu ekya Rubavu olunaku olwaleero wabaddewo obulumbaganyi obukoleddwa eggwanga erya Congo era abantu 5 bafiiriddewo so nga ate 35 bafunye obuvune obw'enjawulo nga Congo egezaako kukola kye tuyita counter offensive ne basindika emizinga ne emmundu ey'amaanyi n'etokota mu district eya Rubavu mu ggwanga erya Rwanda. Rwanda eyongedde amagye ku nsalo eyayo neggwanga erya Congo mu kitundu ekya Rubavu. Omulungi omulabi wa KKTV tuyagenda maaso n'okwongera byonna ebigenda maaso wansi ku ground mu ggwanga erya Congo ne mu ggwanga erya Rwanda.